Bwana Masembe mu politics oba mu byobufuzi kyonna kye tuyita submissive leader. Jakuwe ekyokulabirako kati kankuwe ekyokulabirako tugende mu National Unity Platform. Twalina Mpuuga, ne tubeera na Abedi Bwanika, ne tubeera ne Sseggona. Those people were qualified total 100%. They had the qualifications to be member of parliament. Era bandi badde ba legislator singa obalaba legislators the top 5 legislators out of 500 tosobola kujjamu Mpuuga, tosobola kujjamu Sseggona, tosobola kujjamu Abedi Bwanika, tosobola kujjamu tugambe Joyce Baagala. But because of their indisciplinism against their leader, their boss, it had to force him to reappoint the people whom he trusted. That ngenda kulidinga ki kati ne President Museveni ono muwe chance tiyalonze beyesiganga ki okusinzira ku ssemateeka